Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mbeera eri mu ggwanga y'okukwatamu abantu abagenda mu maaso. Nina omugenyi gwe ndi naye agenda kuba nga tweyanjulirako atubuulire ki byakola n'oluvannyuma atunnyonnyoleko lwaki aze mu kamera zaffe ku nsonga eyo. Tulaba amannya n'eddoboozi Kigongo Burhan Muboke ate era kansala ku kaadi ya Nuupu. Kaadi eyo negimalako emyaka 5 ate era election manager Buyogerere parish ebyalo 17 byentwala. Kiba kitegeeza nti biba bigenda mu maaso byonna byonna mu ggwanga olw'ensonga nti nina abantu bentwala ate era nabo bibakwatako oolyawo nange olumu byenkwatako okusalawo kiki mu kamera muneeno ategeza abantu ebibaluma. olunaku olwaleero twagala kulaba ku mbeera eyakiwamba bantu. Olunaku lweggulo twalabye Honorable Zaake mu Parliament nga yasiiwuuseemu empisa okusinziira ku Parliament n'abadde agikubiriza ng'agamba yasiiwuuseemu empisa ate bamusirisa ku nsonga gye yabadde agamba ye nti yabadde alwanirira abantu bawamba ne babuzibwawo n'atasirika era bamusindisa mu kakiiko akakwatirwa empisa. Ono nno mulundi gwakubiri oyinza kyogerako ki? Honorable Zaake nze nno mbeera musomesa bwe mba nkute okwejo essaawa eyo bamuwa 100% nga seerekedde wadde n'ekintu kubanga nsonga nnyingi muzze muziraba. Omusajja Kimajembere eri mu kuziika kwa musajja Jakana Nadduli najja n'agamba nti ngenda kutta abaana ba Nuupu bana mu kamera ne watabaawo kikolebwa. Kimu kyakubiri abaana abazze bawambibwa naye nga mu Paalamenti bajja ne bateesa ebintu ebitalina makulu kyokka ate ng'abantu abaabalonda batwalibwa bawambibwa bakubwa. Muganda wange olunaku lumu ne bakeera ku makya ne bakuteekako mu drone kati Zaake akimanyi nabeera bakutaddemu essaawa 2 lw'omanyira nti lwaki omuntu alya kamunaabagookye bakamuvuma ate ayomba bubi nga bakutadde mu drone eyo essaawa 2. Zaake nsinza okumwebaliza ddala 100% nti mu Paalamenti ojja n'owuyanga ebintu kyenkugambye ne banyuteesa ebitalina makulu ddala ng'ate abantu be babiteeseza babawamba babatwala babasiba nga kati bano ababeera tasobodde kuviirayo yamuwa akalulu n'atwala obudde bwe najja ku bokisi n'amulonda n'amuwa akadde. Lwaki tafunye kadde kamulowoozaako biki bimuluma? Awulidde nti abamu kwazo famire yiyo ya Nadduli namba ku balwanyi be tulinawo nti naye baatwala mutabani we olwali ogira nnaku 3 bamukomezaawo bamaze afudde. Kitegeeza nti bangi nnyo Zaake be yavuddeyo okwogerera abo abafa ne tutamanya nga bamututte n'amala ennaku ntono n'afa wabeera talina ssente. Kwagala okumanya because bwe twogera ku famire ya Mwami Nadduli oba Haji Nadduli tumumanyi nga omusajja wa NRM Bukulwe era akolagana ne gavumenti. Lwaki mwagala okuteekawo embeeramuwalana? Lwaki mwagala okuteekawo olukonko between Nadduli ne gavumenti? Manyi Abaganda baagera era abajjajjaffe bazenga batugamba Nadduli oyo mujjanga ayogeranga n'abantu be era yalaga nti azze kulwanirira abantu wabula kyamwewuunyisa nga balwanirira oba ebintu bye baateekateeka okulwanirira ate ebyo biriwo ate Katonda najja manyi Allah yatunda ekintu nti bw'okola ekintu kimala ne kijja ne kikuddira awaka wojja ng'owaana ekibi kimala ne kijja ne kikuluma gwe kennyini kibanga kivu yafuna kye yali yalwanirira yasooka n'alowooza naga muve ku gavumenti eno nnungi nnyo. Omwana n'ajja n'amugerera n'amugamba waaye taata byono byeyogedde bikyamu nnyo bikyamu ddala.
ko ye n'amubuuza nti lwaki oyingira mu byobufuzi. Nze ku lwange nenjijayo akatabo sinza kuddamu nga ye bwe yaddamu akatabo kedda ke baabuuzanga bagambanga nti omuntu nga abeddaawo ng'olina by'osaba osaba nnyo ofune omukyalo mulongoofu ozaale abaana abalongoofu naye abaana abo okubafuna olina kukola ki? Okuba kufuna mukazi mulongoofu olina kwogereza muwala ofune oyo omukyalo mulongoofu onoomufuna otya nga tomwogereza tomutwaliza. Okuba abaana balongoofu onoozaala otya abaana ate weetabye mu mazina ga nkino osooka kifuna ekyo dde noosaba nti nsaba mungu anongooseze. So kiki yamuddamu nti Museveni akimanyi nti agenda kuvaako niwabeera tavuddeeko ffe tubeera tetuyingidde mu byabufuzi anaavaako atya? Fe balina okuyingira mu byobufuzi aveeko ng'era olugero lwibwe bawandiika kikulwange bwe kityo tira kyekana nadduli gyali aga kimanyi sinza agabe ejjana ne mu butuufu ku bigambo asaanidde. Magezi ki oyinza okuwa abantu abalibiddwamu olukwe oba njogere bwentyo ababadde balina bye beesiga nga bannabyabufuzi ng'era babeesigira dda babawa ebintu babibatuusize ate eno gadde n'obalaba nga babakyusiza bazze eri abalabe baabwe. Oyinza kuwa magezi ki abantu abo? Abalabe abo wobeera mu kisibo ng'olina enkoko 6 osooka n'ojjamu buno obubiibibi then obubiibibi obwo buli ebuvaamu ogenda oddako eddirira kati gy'okomekkerezanga ng'otuuse kwesembayo. Kaakati ojjamu ennyaanya envundu n'ogenda kati ennyaanya envundu zino ziggwamu n'otuuka era kwereeta nabagira n'ogaba wayi kabasiike zino. Kati abo bonna abagamba nti ba NRM kirungi nnyo okubeera ku sayidi gy'oliko naye ate kikuwa amagezi ekikuwa n'amaanyi okubeera ng'oluubirira ekyo ne Mukama Katonda ng'ogamba nti nange kinene bwe kintuukako nze mpisibwa ntya nga tonnaba kubba sooka okubemu akafaananyi singa babbanze nga tonnakuba muntu katayimbwa sooka oyoboze tisinga bakakuba nze nsuubira nti ebyo byonna ebikolwa ne Pulezidenti Museveni ennyini ajja tuuka atambule nga talina muntu ng'ate ye yeesiimye we yajjira yayina abantu bangi nnyo nga wabeera atambula asimbibwa bitooke kati essaawa zino bagenda bakendeera lwaki ebyo kuwamba bantu ate naye omwana wattu abamu ne bavaayo olw'obutole bw'emmere ne bamuwagira. Naye ate n'abo bennyini amagezi gembawa basabe nnyo Mungu ekiba kituuse ewa Hajji kireme kutuukawo waabwe weeyo kinaatuuka lwe banaamanya nti enkuba bwetonnya ate ne waneiba amazzi gakkirirayo obeera okyaseka nti gatuuse waneiba ng'ate nenvuga ze olw'ensonga naye ataddeko engoma. So bonna balina ekirowoozo ekyo ekiwagira ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga. Abantu babeewale batya wenjagala awo abantu kale bababoole batya wemba njogera bwentyo kubanga omuntu ava eri n'ayerungiwa neyerungiya n'agamba nze buli kimu kijja kubeera nga kiwedde okitegeera ne mulowooza muli ku sayidi emu ogenda okukeera ku makya ng'omuntu yakoze eki. Kanku example twalabako omuyimbi Ronald Mayinja yasooka n'ava mu kibiina eky'empaleero n'agenda mu kibiina eky'omuyimbi n'amala n'adda awandikyusiza n'ogamba yasooka n'ava mu musaayi ogutambuza obulamu n'amala n'agenda mu buugi bwa taso obeera ogamba kuba ate yero takkirizibwa na kusaaliramu abasiraamu tolina mugenda mu nzikiti kati n'amala ate n'adda. Bobi Wine alina kukola ki okulaba abantu abo nti babi abeewala? Bobi Wine yajja n'agamba nti famire ye yali yadde
ennaku zino ebyobufuzi bituukira ddala paka bufana nawe walowooza muno tebikwatako nene bikwatako oba NRM twababuulanga nga bwabeera azze oluusi ku kkubo tumumma obudde oluusi ne bamuviira naye ng'ate tolina mukadde woono omuboola kubanga abeera taatawo ate era abeera awagira kiri coincidence yangwako nze kennyini nnyini ennaku z'omwezi nga 7 nenjivaamu nga 9 zino zennyini nnyini emmotoka eziwambibwa abantu abaganda zebayita abaganda bebaziteekako nti drone naye bakeera ku makya ne bakutuuzaamu nk'essawa 2 osaba nnyo Mungu akusaase bakuziikeko ku kijjakyo kyekisooka ekyokubiri ziwabeera mukaddewo ng'abaddemu akawagira NRM walaba ku mutabani we ng'ayisiddwa mu eyo embeera kimmanyi abatasaana kuboolwa wabula naye aba enyiika eri agijjako ku kyeri kyabadde awagira nagiza ku mwana kubanga era ekibiina tayinza kyagala kusinga mwana nga sinnakubuuza bingi biki ebibeera mu drone gwenga yawambibwako nze mu drone ekisooka abantu abamu bagamba nti okusosola mawanga kiri okwogera obwogezi nti amaanyi agandi Kigongo Burhan Mubuuki ekyo kiba kizibu mu drone mubaamu nsi namba oliwo opposition olina kubeera ku opposition ekyokubiri okwogera nti oli musiraamu obeera nga atazizza omusango omulala ogwokubiri ate era ogwo tegusaana kwogera kubeera buli muntu alina gumanya buli incidence eggwawo mu ggwanga bawamba basiraamu balaba abatwala n'omusiraamu mulala wamulabye bamunonye omukulu Kabulete era naye womuleka waliwo era n'omusiraamu gwe batutte gwe batwala mu drone abasirikale nga bambadde bo tebambala ne ku drone tekubaako namba plate nga balina gwe baagala evuga buvuzi bakayabuuza namba plate baddeete tesobola gyenaze zanonye ekifaananyi nsigira ekifaananyi awo bakusanga batya era bakwetegekera batya okukukwata mu drone zino bakutambulirako ebbanga ddene tosobola kwekweka ng'otambula era bo olunaku be basalawo nti katukufunire wano obeera muvuzi wa kidduka bakukiika bukiisi obeera wa booda gundi bajjako nze bankiika bukiisi bantwala alhamdulillah ku piki yange buli kimu nenkifuna piki nenziramu bupya nenkifuna naye obulamu baganda bange omuganda oba mukwano gwo wowulira nti bamututte mu drone tobuuza kira kyonna kyonna oba olina kyosobola okukola kimukolere fenna abasiraamu okusonda amabugo tetutera nekibira twagala nnyo okujjanjaba oyo omulwadde asobole okuwona ajje yeebaze nti munnaaye webale kumpa kasente naye osondera omufu abaana akwebaza oba olwofuna otyaliziki gyasabiri wa drone osigaza blood clot oba owulira nti yafiiridde wali mu kinaabiro olw'embeera eri gye bakuyisaamu bafuna magalo ne bakusuna mbeera kyebeerera ddala mu drone kubanga muntu yandiyagadde okumanya ekifaananyi ekyo buli avaayo aba akaaba era embeera ebeera mu drone obutuufu tusabe nnyo Mungu ne Pulezidenti Museveni kuba ye akimanyi agenda era wabeera wanteekateeka ng'agamba nti mutabani we yabeera dda mu kifo kye abantu banamwagala nnyo ng'omuntu asobola okunywa mu ddooni nga tasobola kukomawo ng'atambula kuba omuntu obeera tosobola kutambula kiba kitegeeza balina kye bakoze emisuula omuntu wavaayo nga tasobola kwetengerera kiba kitegeeza balina kye bakoze omubiri ogwo oba bakikoze owulira oba bakikoze towulira naye nga bakikoze
ngosobola okugenda mu ddwaliro ne bagamba mubiri gwo gwonna gwonna mukyankalamu wabula nga gwe ye essaawa bakutadde ne wayitawo essaawa nga 2 obulamu nebugenda nga mukyankala n'akola. So Museveni pulezidenti yanditudde wansi ye kennyininyini n'alowooza mutabani we banaamwagala ng'abantu bayitamu eyo embeera, kubanga osobola okusanga kigongo nga kigongo ayinza okubeera ng'ava mu katuba, naye omuntu alabye embeera gy'abayiseemu kabuleeta abo baseeka bantu bameka abamufolowinga bamulaba ne bawulira nti ali mu mbeera eyo banaayagala ekintu kyonna kyonna kabeere mukwano gwa pulezidenti ekyokka kyokka kyabeera atula era mutabani we anaafuga baluwa. Pulezidenti Museveni ffe mu kiseera ali bato nga bamusimbira bitooke ng'atambula essaawa zino eno twogera amazima naawe osobola omusimbira ekitooke n'otambula n'ayitawo naye uba osomye ebitabo balaga era ku mikolo golowooza lwaki ku mbaga batimba ebitooke lwensonga beetaaga okulaba ku mugolo oyo avaayo era gwe babeera babisimbidde. Kati essaawa zino eno pulezidenti Museveni oba mutabani we basobola okimukolera soke batuule butuuzi balowooze kino kivudde ku ki nsonga ki batereze eggwanga kuobeera oyozezza engoye ng'oyagala lwero tukola tosobola ate lwanika battaka wina lwanika awantu awagenda okubeera kujjenga weyagala bulungi. Waliwo interview gye nalaba ey'omukulu Tamaguzi yasooka ng'agamba nti pulezidenti Museveni tadda 2024 naga tadda era ye tajja mufuga. This time n'akomawo ng'agamba mutabani wa pulezidenti Museveni tali mufuga. Gwolowooza ebintu bino bya maanyi gali manyi ebintu bino eno si byamaanyi gali naye sooke twebazemu nze ndi proud era omuntu waŋŋamba nti bula oli muganda siyomba newuunya balala wogamba nti gundi oli mukiga gundi oli munyarwanda nanyiga nnyo n'ayomba naye kwe twebaze Mungu yawa entegeera y'omuganda wallahi tutegeera era tulaba bwe tunuulira kuva ku byabufuzi nga Tamaguzi era omulabye n'omuteekaawo twabijja mu byobufuzi ebya ofiisi nojja n'olimba nti ekkubo liri nalikoze n'osayininga ssente nojjayo n'olwensonga nti emirimu giri mu ofiisi gyekanya teri muntu agenda kulondola ffe twabijja ekyo budde abagamba nti abaana ba Nuupu basi kumbeera ebeera erimu gundi obalaba nti kinene ekkubo lyawali bagenda likola naye ati balisayininzeko ssente zitalina makulu wakiri bagamba ffena ffena tufiire kyekyo gundi kyalimu agamba gundi okufuga ng'ate era ye embeera era gye tubaddemu tusabe Mungu atusaze nti yayogeranga nti tajja mufuga obudde buno yali mufuga. Kati waliwo possibility egamba nti n'omutabani tajja fuga naye nga tajja fuga nti osookawo ye yasooka n'asomawo ebitabo manyi ebitabo bino eno bituyamba nnyo nti Museveni yajja kyeyasooka okwesigamako ennyo okufuga Buganda ekyo atakimanyi mpozi nga muzibe yasooka okwesiga Buganda then kati Tamaguzi watunawo mutabani wa Museveni ye yesize ku ki Buganda ng'Abaganda bawano bebasinga okutta ng'ate taata ye beyagira nti ekyokubiri nti pulezidenti Museveni we yajja abantu bamwagala nnyo ono aliwo mubagamba ajja abantu bamwagala kyenkana manyi ng'obwanga osabanga nnyo ffe tubeera mugondi mu NUP n'okola emirimu saazo ne bagamba nti yegwe registra yegwe election manager wa kitundu kino ne tobeera na musaala naye babeera awo eweege namboola ng'okugenda mwezi laale otasooka kusasula mutwalo talinnya baasi otamuwa mitwalo ebiri takwejambalira saati bagabe saati za Bobi Wine bagabe ne saati za Lumu za chairman MK zona bazigabe gwobeera gwoyambala eriwa n'otambula n'olima
firimu kakati embeera eyo mugenda gikolera mutya because kati oba oyogedde nti abantu babasasula busasuzi ssente abantu bali bubi kiba kitegeeza abantu bagenda fugibwa nga essaawa zino n'abantu bonna n'abakulembeze tusaba nnyo tutegeeze abantu ki kye bayinza okufunamu kubanga ebyobufuzi pulezidenti Museveni yabiteekayo kennyini nti bizinesi ajja n'agaba buli MP ne bamuwa miliyoni 4 naye n'abantu mwennyini munawe musooke mwefumiitirizeemu oli asobola okuwa emiliyoni 4 oba asobola okuteeka mu bizinesi gy'atafuna wabeera ataddeyo miliyoni 4 kitegeeza asuubirawo 8 kati mwenna abakulembeze wono ojja noga nti oli wampadde omutwalo kaŋŋendere ku ekyo kyagamba agenda kuteekamu oluseke sukaali omugule 15,000 ate kyoni n'aba NRM abeera balidde ezisinga nawe omugule 15,000 omuceere ogule 15,000 olwokuba bakuwa emitwalo 5 ogule kiro y'omuceere enusu 15,500 n'oli ataafuna kati ffenna tulina kubeera lumu nti oli bizinesi tubuuke ekyo bwe tunaabuuka ekyo eggwanga ligenda kutambula. Owange nga tuzeeku katono ku nsonga ya drone okuwamba ekiwamba bantu mulimu emitendera nti ono si muntu munene. Is there any special treatment ku banene ku bantu aba bulijjo kubana bagamba nti balekaana buleekaanyi kubanga wetugenda mu makomera waliwo abaprizoni waliwo bebasibira mu VIP ne drone bwezityo bweziyinza okuba drone zo ng'era wooli nti bakwetaaze era ebakwetaaga bo ne bakuteeka webaagala tekiriiko nti ono kagende wano wabula bo babeerako n'abakwetaaga era ebakwetaaga n'obeerawo akaseera paka bwe mutuuka mu drone nga mutuusa okuvaamu babateeka mu kafooki tosobola kumanya oli aveeyo agende nti bantwala mu drone ne banteeka mu kifo ki bakusiba bugoye obugoye bwennyininyini tosobola kumanya nti bantutte wano oba bantadde wano wabula ekyo kikyo Kawanga simwogerere rest in peace kyeyayogerangako era kyekyamulwanya ennyo nti abantu okuwambibwa ne bateekebwa mu bifo ebyenjawulo nga kabeere muzadde obeere kuba simu ze basooka okukwata nga tasobola kumanya ebyo byabalwanya. Tusabe Mungu bye balwanirira ebisasuliremu obulungi naye ne banene abaliwo bamanye nti enkya bavawo nesi olwo si lulimi lukulima kubanga bw'oba okugezezaako ekyo kigaana mutuuka ne mugamba mukama yamanyi baali mujja kale nanti era ku kintu kyonna ekiba kitambula mu maaso first Katonda lugenyi bwe bagenda nti onoobeera onoozaala era olina kusaba Mungu era nga bw'okolaki kati ku kino twogera neera ne tulagawo abantu ki ekigenda mu maaso ekyo buli muntu n'amanya kiki ekigenda mu maaso ki ekitambula so tukulima tubalaga nti kino ebyo si kitundu neno tetugamba bano eno najja n'aseka naawe naye ate nga takwagala ffe gavumenti yanditwagadde nnyo era zonna buli kimu yandisoose kulowoozanga ku opposition akulaga ki kyolina okukola kikyayagala naye bangi nnyo mu gavumenti naye talina nagamba talina kyakola takolima takola kiyajja obeera n'abaana nga naye mwabo abaana b'olina temuliimu asobola kulwanira kifo kyo kineeno taata yakitaddewo n'obeeramu n'oli n'omulala nga ye akuuka ejjembo singa kwagala mwana era mwana kigwewa obusika obyesowoona alwanirira era ffe banditwagadde nnyo nti tulaga abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga then batereeza ebyo bye twogera mu bantu be bali bawambyeko oba bwe babawambako okusinziira ku bantu be bawambako abantu benasinga okulaba nga bayita mu Sylvia Payne oba mu Payne ey'amaanyi yalizaako ne Bobi Wine. Is there any person waliyo omuntu yenna gwe baali bawambye nga gamba yaleeseko mu bulumi obwenkana bwe buti kino omuntu yenna
nga bamuwambye twesiimye nti abo babeera olusala basukkulumyako ne basobola okumanyibwa bonna naye ate bangi emulowooza nti Zaake ne Bobi Wine be basingako naye era waliyo ate abaafa obufi bangi nnyo mubalabye kati bwogereziganya Zaake ne Naddo Jakana yayita mu bulumi n'amala n'avaawo teweyo Jakana gitwali tumumanyi then waliyo n'abalala bangi tube tutamanyi naye ng'oluba okukomawo nowulira nti bamuzise tewalaba mu kwekalakaasa nga bakote Bobi Wine kuli najja n'akoona emmotoka obulumi waliwo obusinga obwo nakwata emmotoka n'akoona omuntu ne bamutwala nebamuziika waliyo obulumi obusinga obwo sabire nnyo eggwanga Mungu atereka ekisaaki ate era nga nkikakasa nti nja kutegeera sawa. Waliwo abantu abagamba nti ebiseera by'edda ebyobufuzi by'edda ntalo zaalinga nnyingi emundu dduka nga mungi. Olwaleero waliwo abagamba nti embeera gye balimu eriyaddeyaddeko nza kyokuba omuntu yenna agamba nti embeera eriwo kati yaddeko bakootulo bazimbye amayumba naye bakootulo nga tosula uba n'ekitundu awo kye bagamba nti saba nnyo enkuba nga tennatonnya bwayisi gwe bakootulo nga tosuze Masaka okola buli kimu ekisoboka nga tonnaba kulaba masasi biki gakubwa kati sebo otulo edda omalanga bbanga kyokuwulira nti eri batemye abantu 5 ebintu bijja bikyuka era nga wulawoozaala omwana n'ayavula najja mpola kati sawa zino eno basooka bijambiya bijja masasi bijja ekisegeeza twolekera lutalo nze nno mu ndowooza eyange wabeera nga Pulezidenti Museveni talina kyakoze obeera mu nsi nga osooka n'obuuza nti lwaki kibaddeewo lwaki kino eno kiriwo. Pulezidenti Museveni alumirwa okubeera bangi nnyo abafa nga be bamutuusa ku kifo kye newankubadde agamba nti ete nno muntu n'omu yali amuyambye naye alowooze nnyo ekizimba nga tekinnaba kwatika osooka n'osseera amagezi nti kitya so ku mbeera eriwo kati essaawa zino esobola osalirwa amagezi singa abakulu abaliwo batuula. Abantu ba bulijjo banyagadde okumanya ensi eno abantu abawambiddwa tulina abaana be baasiba omukulu Honorable Ssewanyana nani ono yali Segirinya yes bagamba basooka ne babonyabonyezebwa mu kkomera obudde buno tewaliiwo mbeera eraga nti balivaayo kuba n'omulamuzi eyali abagambye nti bajje beeyimiridde bafune bbeeyi naye bamukolaki bamukwata ku mukono takyalinamu oyinza kyogeraku eggwanga lino eno ng'omuntu omu bamuwa obuvunaanyizibwa bungi tosuubiramu ne walinawo ekigenda okubeerawo olw'ensonga nti ekitongole kiramuzi tekiyimiridde. Walabye Prime Minister omukyala yayingidde direkiti byafaayo ate era nga yakoze bulungi lw'abantu naye ate siiyo embeera ekyo nakyo kiraga nti buli kitongole tekyetengeredde nga kiwaliwo akitwala so ku bino eno byonna Segirinya kuki Mungu ye wanaabeera asazewo ng'alina kyaleese naye tosuubiramu n'amateeka galina yagagenda okuyira nze ku lwange tegeeza nga kigumanza era bewalabye ebintu tubyogera era nomala n'obiraba kumusanga era jaji yazze n'agamba nti wandize eno ewaffe ne tulaba nga tubikwasagana kiba kitegeeza bajja no mu woofiisi buli kimu gye kirina okukola okutambula. omumyuka sipiika omukulu Thomas
yabugambye nti bagende mu ofiisi amubuulire engeri gy'ayinza okupresentingamu embeera okuteera. So kiba kitegeeza nti bingi nnyo ebikolebwa abantu be bataagala kumanya, kyokutwala bannamawulire bakubwa buli kimu ensonga eyo. Era newala eno bwennyini nnyini omuntu nga asobola okuzuula nti oli yasse oli wetunuulira akalulu ka muniga wanene mu bweyogerere, otuuka mu kkooti naye nga n'omulamuzi yennyini nnyini akimanyi, ye najja akubuuza mpozi wanene kapapula wanene wasayininga ki, nga mutuufu sayinye tenda wejjira muki mutwala budde ne bajja nti okulonda kubaddewo mu 2021 tugenda mu 2023 eyawaabira tannabafuna bwenkanya, ng'olwogamba nti waliwo ekintu ekiyimiridde nti ekigenda mu maaso. Edda bagamba nga okusala omusango nga bajja ku kitundu era gavumenti erina buli kimu ekikola. Lwaki tebajja ng'omusango bwe gutyo nti oba Segirinnya yatema abantu bagende banoonyeze ku kyalo kyennyini mu bantu bennyini nnyini mu mulimu bo bennyini nnyini poliisi ga security etandika naawe security gye baagala ekyalo kimanyi ekituufu. Niwobeera nti bya bululu nti oba muniga bajje mu bweyogere obuuza abantu 100 buli bantu balabe ani amugadde ekituufu. Yajjasala ekigenda maaso naye eggwanga nga weriri teri kitongole kiyimiriddewo nga kyo, nga omuntu omu yalonda akulira gundi yalonda akulira wano yalonda wa election yonna muntu omu bw'olira oba osobola okugoba akuwadde omulimu omusalira omusango. Kale katumalirize, njagala tumalirize n'ekibuuzo kino kyo twalabye omubaka Zaake ng'alwanirira abawambibwa. Tetwalabyeyo opposition bajja kumwegattako ku ddoboozi, kitegeeza ki ngomanyiza? W'ozaala abaana osobola ozaala abaana 3 naye abaana bonna tebagala nategeera. Zaake wabeera yavuddeyo mukitegeeza yemwana tebaza mungulu abantu basiibule amannya n'eddoboozi Kigongo Bulwane Mubuuke. Abantu mbagala nnyo abokkatuba ate era sigalanga nnyo ku mazima, n'obeera bw'omu omala n'owangula. Kyekyo kye bagamba nti weefuule ggwe ow'enjawulo mu baana taata baalina oba maama baalina, wabula teweefuula wa waggulu kansala w'omukatuba kade nina emyaka 5 ng'oyogera ekibuga wekitandikira mulwanirizi wa ddembe oba freedom fighter. Tukunyonyoddeko engeri gye bamuwambamu edro. Nze Julie Potential yongera okusubscribinga, likinga videos ne sharinga okusobola okulaba nga ofuna ebipya. Weno lutani viewer wange nkwebaza nnyo kubanga okola kyamaanyi nnyini ddala okubeera ng'ondaba over and over and over. Yongera okusharinga videos no kona mukadaako okusobola okulaba ngo gwe namba emu mu kulaba video zenteekayo empya. Komi wano